Sejirinya was the real meaning of a foot soldier in parliament. Sejirinya yali foot soldier agenze mu parliament. Yade n'olunaku n'olumu Sejirinya teyerabirako kikyali na wajava na baani abamusindikayo. Kyanaku nti abantu bwe batyo betusinga okufiirwa. So ebyo bye yakola mu kifo ky'omwagaza, mu kifo ky'omukuumisa wayita Mbale nga nakyemalira wa kuno ng'akolagana n'abamu ku baali beerimbise muffe ne basala olukwesikwesi ne bakwata Sejirinya ne bamutulugunya era ne bamaliriza nga bamusindise mu kabuli ku myaka egy'obuto 37. Naye nga bwe nabagambye ku kitebe basebo ne bannyabo, Sejirinya ebimu ku binnuma ennyo nti Sejirinya ye mubaka gwe mmanyi atanyumiddwako bwa MP bwe. Tabunyumiddwako. Either yalinga mu ddwaliro oba mu kkomera. Mu ddwaliro, mu kkomera, mu ddwaliro, mu kkomera, nga n'okulayira yava mu ddwaliro Sejirinya n'agenda n'alayira. Sejirinya obulamu bwe bwali bukosefu naye yakola buli kyasobola mu bunafu bwe, mu experience entono eyo. Bangi nnyo mbalabye ababaka nga bali mu bisanja kimu bimeka naye nga tebenkana mirimu gya Sejirinya gy'akoze. Kanne Sejirinya waffe basebo ne bannyabo obulamu bwe bwonna amaze anyigirizibwa, amaze akolera abantu, teyabbako sente z'abantu okujjako yo bateekamu. Naye basalawo Sejirinya bamukwate. Mwenna abannamasaka abannabuddu abali kuno mumanyi bulungi nnyo nti buli kulonda okubaddewo Museveni naddala wano mu Buganda bwe mugaana omulonda naddala bannabuddu mwagaana dda okulonda Museveni yeeyubula najja n'aleeta ono ne mugoba ne mugamba genda, n'agenda n'agamba kati kandeetaani, n'afunayo omukungu ayinza omujja mu ddiini n'amuleeta n'agamba kati neyeekweka mwoyo ne mugamba nedda ssebo gye buvuddeko naye na mukwano gwange ne 2021 kuba Museveni mwali mwamugoba wano mu Buganda yagamba Abaganda baagala nnyo kabaka waabwe kati kanfuna ono yani ono mukazi yali minisita wa Beene. Kingi Florence Kingi yali wankyukakyuka yali wa DP naye Museveni n'agamba bambuuse nnyo kanfuneyo no n'amuteekamu z'amutaddemu n'ajja nga yeekwesemu Nakiwala Kingi. Bamugamba Nakiwala Kingi tukwagala wadde minisita wa Beene naye genda. Bwe batyo abantu ba Buganda bwe baagoba Museveni. So Museveni buli we muganya omulonda wano mu Buganda ng'ateekawo embeera teyasooka 2021 wabula kuviira ddala 2011 oba 2006 nga buli omumala okulonda wano nga babayisaamu eggaali y'ebijambiya ne batematema abantu. 2006 Sejirinya yaliwa alayika yali akyalina mu primary nga batema abantu ebijambiya naye mu 2021 tebagamba Edimuto wakiri Edimuto abeera nyinyi badde oyinza okugamba kale wakiri naye bagamba Sejirinya n'oba Sejirinya bwe ne bagamba ono Sejirinya eyatemya abantu ebijambiya. Mujjukira tiwaliwo n'abalenzi be baleeta mu kooti okulumiriza Sejirinya ne Sewanyana bagambe nti oyo Sejirinya ne Sewanyana be batusindika abalenzi mu kooti eyo. Mujjukira bulungi ne bagamba fe polisi yatujje gye tujje ne tugamba tujje tuwayirize Sejirinya ne bagamba mbajewo era okuli omusango okukwatako abo abajulizi tebabaleeta n'omulamuzi eyakkiriza abo abaana okujja okwasanguza amazima nti Sejirinya ne Sewanyana tebabatumangako kutta bantu ne bamukyusizaawo. Museveni n'avaayo ku TV
n'atiisatiisa omuntu yenayena ayagala okuwaaba abantu beero tujja musiba n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Twasigala tugamba gavumenti ya Museveni muleete evidence, muleete obukakafu oba Ssegirinya ne Ssewanyana ne baatema abantu. Baagana okuleeta evidence nga Ssegirinya ali mu kuvundira mu kkomera. Mubajjukira bulungi bassebo ne bannyabo. So bagenda bwe batyo nga baba mabbeero nga baba mabbeero nga baba mabbeero nga baba mabbeero paka Ssegirinya bwe baatuuka bwe bamutuusa ku mbeera gye baali bamwagaliramu nga bamaze okukakasa ti Katonda takyasobola kudda ngulu. Naye njagala obbagamba ku bijambiya mwe bannayuganda mmwe ennaku ntono nnyo ezivuddeko temunnalaba ku babijambiya nga beetunuzzaamu ne kamera. Temunnaba balabako. Temunnaba ku bavubuka balina gye balumba nga bakutte ebijambiya. Ebijambiya mwagala bafaanana batya? Ate ng'abo balina akakwata ku muntu w'e Masaka mu ngeri emu oba endala. Temunnakirabako. Ne kubanga tuli mu buwambe gana amazima tewali ayagala googera. Tosobola gawulira ku rediyo zaffe ze tuwa ekitiibwa. Tosobola gawulira ku TV zaffe ze tuwa ekitiibwa kubanga mazima nnyo. Bamakinga sure bakuŋŋaanya abantu abajja okudisikasinga ensonga za NUP nga temuli wa NUP. Bassebo ne bannyabo olwaleero puroguramu ya leero tugenda kubaganya birowoozo ku mbeera nga bwetambula mu NUP nga tewali wa NUP. Ne bateekawo kuba batunuulira byetusinga okwagala ennyo. Ono tayagala bwakabaka. Tayagala bwakabaka. Babulako katono gamba nakuŋŋanyiza abayaaye nekola nabo endagaano ne mbasindika mu lubiri ne bakuba abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Eyo yembeera Ssegirinya gy'atambuliddemu, yembeera ensi yaffe gy'erimu. Ssegirinya teyavaako ko munono ye. Ssegirinya yayagala nnyo obwakabaka bwe. Ssegirinya yayagala nnyo eddiini ye wadde yagifunanga mukulu. Ssegirinya yayagala nnyo ekibiina kye. Naye okusingira ddala Ssegirinya yayagala nnyo abantu be. Mu abantu b'e Kawempe munsaasira naye mbasaasire mufiiriddwa Ssegirinya. Era Allah abasaasire bantu mmwe mufune omuntu afaanana nga Ssegirinya. Kyannaku nnyo ti Ssegirinya tumufiiridde olwaleero. Ababadde wano abasinga bakyogeddeko nti Museveni yasse Ssegirinya kuba yawamba amakooti. Buli mulamuzi kyasalawo amala mukubira ssimu nti ono mute ono tomuta, ono muwe bbeere ono tomuwa bbeere. Kati olw'emyaka gye takyasobola nabbikweka nga bwe yabikwekanga luli. Kati abikubawo lwatu n'agamba ono temuwa bbeere. Kati Museveni ye Chief Justice ne mutabani we abanyokera ku makya n'agamba kati ono nja musalako obulago, ono nja kukola kino. Lyejjooga eryo lye tuliko lyejjooga eryo Ssegirinya lyabadde alwanisa. Ekisinga okubeera ekyennaku bassebo ne bannyabo nti abo abalamuzi era oyo mulamuzi bamwogeddeko. Ssebo bakuyita tweyanze kyotukoledde munnange. Naye njagala omanye nti oba oli mulamuzi oba oli mupoliisi oba oli musirikale oli muntu, you're just a human being with blood and flesh like everybody else. You have children. And you killed our brother Muhammad Ssegirinya. Yes, you did. Lwaki tugamba nti omulamuzi oyo eyayambyeko Museveni okutta Ssegirinya? Kubanga bano abalamuzi baba bafa promotion. Omulamuzi yasindika Kakwenza Lukira Basajja mukomera nga alina musindika mu ddwaliro nga muwoza amusazesaze yena yena omugongo kubanga ayagala promotion. Mu ngeri y'emu omulamuzi tweyanze bwatyo bwe yasindika Ssegirinya n'asitula ekiregere n'akimulaga n'amugamba w'ekitiibwa omulamuzi nvunda nzigwawo. Oli ng'agamba n'omulamuzi ng'agamba ow'ekitiibwa Ssegirinya promotion empitako. Kati Ssegirinya olunaku lwaleero mufu. Bano abalamuzi bennyini tubeera nga
tukuza olunaku lwa Ben Kiwanuka obasanga bonna batudde balinga befudde nti Ben Kiwanuka beyali ayimirirako naye babiyimirirako. Ben Kiwanuka yattibwa kubanga yagoberera enfuga ey'amateeka. Gamine ayagala omuntu bamutte Ben Kiwanuka n'amugamba nedda ssebo amateeka agogera bwe gati ne bamaliza nga babbye Ben Kiwanuka. Mwe muli balamuzi ki mmwe? Are you judges work your name? Njagala okubategeeza nti Uganda ebadde ne regime ez'abalamuzi nnyingi nnyo. Wajja kubawo abalamuzi nga temukyali balamuzi. Naye musabe nnyo Katonda wammwe abayambe muleme kwesanga maaso ga mulamuzi kubanga Katonda teyeerabira. Ate Ssegirinya akyalwana, atajja kulwana paka. Bassebo ne bannyabo, Ssegirinya tugenda musibula olwaleero. Ssegirinya olunaku lwaleero yeegasse ku liisi y'abantu bangi abanene n'abatono abagenze nga batemulwa Mwai Museveni. Ssegirinya yeegasse ku Kigundu. Ssegirinya yeegasse ku Kirumira, yeegasse Kaweesi, yeegasse ku Yasini Kawuma, yeegasse ku bantu bangi nnyo abagenze batemulwa. Abamu nga batemulwa mu lwatu, abalala nga batemulwa mu kyama, abamu nga babatta slow and painful death, abamu nga batta quick and sudden death, abalala nga babattisa masasi, abalala nga babattisa butwa n'ebirala ebifaanagana bwe biti. Bakozesa ebijambiya okumira Ssegirinya mukomera naye nga baali bamanyi abatemu abatuufu. Kibagambyeko wano baali bamanyi abatemu abatuufu ate era abatemu abatuufu abamanyi. Maama Ssegirinya, abatemu abasse mu Uganda waffe tubamanyi. Ssegirinya okumpa obuvunanyizibwa okwogera bino kuba yayaganja tulire abatemu abamusse. Maama njagala omve wano ng'omanyi nti abo abantu ababadde beeteeseteese wali okutukiina be baatemula Ssegirinya. Yes, be baatemula Ssegirinya. Era maama abo abatemu abo olunaku lwaleero naawe bakugasse ku lukalala lw'abazadde. Bamaama Franka Sente Zawuli wali, bamaama Kirumira, bamaama Dani Kyeyune, bamaama Rita Nabukenya naye bakugasse okwo maama, kubanga balabanga vidiyo zo nga weekalakasa olw'omwana wo naye nga tebasobola kukola. Kati kye bakusaba okukola, kati bakutadde ku pressure, baagala omwana wo omuteeke bafune kye baagala, bakakase ensi emulaba. Baagala okusindika message eri bonna abalwanira eddeme nti my friend tusobola okutta ate ne tukulaga nti tukufufugaza ne mukuziika, kubanga bakozesa obuswazi obutono. Tewali kyamaanyi kye bakola, bakutemula batta Dani Kyeyune ne basindika sente ewa maama we, ne batta Yasini Kawuma ne basindika kusaasira atwaleyo sente, ne batta Yasini Kawuma ne basindika omuntu atwaleyo sente. Obulamu bwaffe babukakkanyiza babufudde bwa sente. Ssegirinya is not worth your money, you idiots. Musonyi okozesa olulimi olukambwe. Ssegirinya tagulwa sente, tagulwa sente. Naye olunaku lwaleero abaana be nabo babafaananyiza nga abaliita, abaana be babafaanyiza nga Bakyeyune ng'abalala bonna bonna ababoyaana. Be babatemu abasse Ssegirinya olunaku lwaleero. Bassebo ne bannyabo, mwalaba mutabani wa Museveni. Omanyi bulijjo njagala mukimanye, abali emumpulira bulungi, njagala mukimanye nti Katonda teyeebaka. Njagala mukimanye nti Katonda teyeebaka. Wadde tuli wano tukaaba amaziga, wadde tuli wano tuboyaana, naye n'omulabe waffe kati ebigere bye biri ku muliro. Mulaba mutabani we amutaddeko buli kimu, n'amuwa buli kitiibwa,
amusindika kusomera wadde amusindikira n'abaana amusomera nakola buli kimu amuwadde obwa CDF naye nga mutwe kambanyumizeeko ne kana akaboozi olunaku olumu nabadde njogera n'omu ku bannaddiini bafaada mikwano gyange awo mutabani wa Muhoozi we yawandikira ku Twitter nti ayagala kunsalako mutwe. Kakati yes mutabani wa Museveni si ono gwe bayita Muhoozi ye mutabani wa Museveni yoyo banjalo nawandika ebintu ebyo ebiswaza kati father nabindaga ne muganda ye father ono muntu kiva kuki ono musajja si atali myaka 5 mu father nangamba mwana wange koloza amazika n'ebiwobe eby'abantu bannamwandu ne bamulekwa abakaaba buli nnaku Museveni bakoze bwati koloza Katonda musiru koloza kino si kibonerezo kiva eri Katonda. So Mayi Museveni njagala omanye nti Katonda teyebase gyokoma okutulugunya Bannayuganda atajja yingira ne mbongo bw'omulala. Father yangamba nti mwana wange Kyagulanyi ndabye ebintu bingi nnyo ku nsi naye njagala okukakasa okujjako Museveni ne famire ye nga beetonze maaso ga Katonda ne balekerawo okukola ebikolobero bino byonna kyangu nnyo n'okulaba nga kino kigenze ne kubazzukulu nga bonna bonni mwanyi bwonyigako nga kirerya bwonyigako nga kirerya bwonyigako nga kirerya Katonda teebaka. So nga tuberekera Ssegirinnya njagala ogumya famire n'ogumya maama munnange bino byebakutiisatiisa babigenda bikomya leero kuba leero lwe bakwetaaga munnange leero jasi bakwetaaga kugezaako tuslapinga in the face kakasa nsi yonna nti tuyinza okuba nga tubeera ne Ssegirinnya naye ne bayita mu famire ne bamutujjako ne bamukozesa bye baagala ne bamala ne babasuulirawo omulambo gwamu bwe batyo. So beera mugumu maama ffe byetukola tubikola olw'omukwano gwe twali ne Ssegirinnya era tujja kugenda mu maaso kuba yatusigamu ensigo naffe ne tusigamu ensigo mu ye ekyo tekigenda kuggwawo. Nagirinnya simanyi oba wali bantegeeza nti Nagirinnya n'abaana abalala babawambye ku lumbe lwa Anita Mongo ne munne eyali erimbika muffe bwe baatadde wali abonna baana ba Ssegirinnya baana bange mubeere bagumu bino bye twasayininga bino twabigendamu nga tukimanye era kyova olaba buli omu bw'aba ayogera munne amulamira tiwe basooka nga nze kukolanga booti. So mubeere bagumu mwina famire tugenda kusigala nga tuli famire yammwe. Abantu bangi battibwa era nene ensonga kanjogereko basebo ne bannyabo tikyannaku nnyo abantu nga Baddamulira abantu nga Bakyeyune abantu nga Barita Nabukenya n'abalala ekisinga okuba ekyennaku nti abantu abasinga obungi bava wano waffe mu Buganda wano awali abantu abasenza Museveni ne tumukweka ne tumuwa emmere yaffe n'ali ente zaffe ne tutamusosola tetwasosolako Museveni twali tukimanyisibwa ggwanga lyaffe nene tumwagala. We are open, we are loving people. Ne bwati watusasudde kutemula bantu baffe kutta bantu baffe kulaawa bantu baffe n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ssegirinnya yakyogera. Ssegirinnya ng'avuddeyo yatugamba bingi byatabagamba era nabadde nyombesa
omu ku mikwano gyaffe ali mu diaspora kuba Ssegirinya yamutuukako n'amweyambulira n'amugamba laba abasajja kye bankoze kakasa abamu alabe ku bifaananyi ebyo newankubadde saagala bitambule nga Ssegirinya abasajja baamukwata ne bamwokya ku busajja. Ssegirinya mwamulaba yalinga tasaaga nga yakava mukomera n'agamba bakyali bange sikyamalayo n'omukyala agenda kunnobako n'ebirala bifaanana bwe bityo ne kuba abamu kuba mwali mumanyi Ssegirinya atera okusaagasaagamu ne mutakiteekenga serious oba kuba abikoze abantu babikoze abantu bangi ono n'avaayo ne bamugamba bamulaaye oli n'avaayo ne bamugamba n'atubuulira bamulidde ebisiyaga oli n'avaayo ne nga bamukuddemu enjala oli n'avaayo nga bamukuddemu amanyo nga bamukuddemu amaaso. Waliwo omuvubuka gwendabye gwe bayita Munyawanda wa Bobi bamukola buli kikolobero ebyo babikola si bantu ba bulijjo. Ono yali member of parliament nene bamukola ebyo byonna byonna. Ffe tuli wano ndifalinga nnyo ku maama kuba maama njagala ba understanding. Maama bano abantu Jakana Nadduli yagenda n'asulawo buli kimu n'aleka abaana be basatu mu ttale n'omukyala. Walabye kye bakoze kye bakola mutabani we Jakana Nadduli bamutulugunya bamaliriza bamutugumbudde. Beba abantu abo abagezaako okutwala muganda waffe okumuweebuula kikafuuwe. So basewo ne bannyabo nga twerekera Ssegirinya tetugenda kubeera na bigambo biwooma eri abo abamutemudde abo bennyini abamutemudde kati beefuula tibanyoleddwa. Kyekintu kyekimu kye bakola ku Yasin Kawuma ne beefuula nti banyoleddwa. Kyekintu kimu kye bakola ku Zebula Mando bamukuba amasasi. Museveni najja n'ayagamba bamukuye amasasi ne kubanga batapinga mu bwavu bwaffe bakozesa sayikolojja yaffe bala bakufufuka sadda bakuwangudde dda tukuttidde omwana kati ogenda kukola ki katukuweyo miliyoni 2 kino kikuwebwa ekiti nga bakukolerako katemba balaga ensi nga babadde bamwagala ennyo nga bakusuulaawo bwe batyo. Ekyo tekigenda kubeerawo nga ffe mikwano gya Ssegirinya nga ffe baganda ba Ssegirinya weetuli. Bingi nnyo byenandyogeddeko mu kaseera kano basebo ne banyama naye manyi nti n'obudde bugenze. Ssegirinya musajja musiraamu ate nga twabadde tulina omuziika ku lunaku lwe lumu lwe yafiirako. Naye twebaza famire twebaza n'ab'obukulembeze bw'obusiraamu obutatugaana mutusaasire okuvayoletinga enono yammwe basebo ne banyabo. Naye tubeebaza olw'okutukkiriza naffe munaffe ne tumukungubagira ne baganda be ne batuuka n'abaana be ne batuuka. Tumanyi tetusobola muzza naye waakiri agende mu ŋŋenda gitwayagala bagendemu. Baganda ba Ssegirinya famire ya Ssegirinya abantu abo njagala okusinziira wano nammwe abali kuba Museveni talekeddeawo okujjako nga tumuggyeko taligenda kulekerawo okutemula bantu baffe ate ayina akatiba ke kamu kensaba muyige. Bannakyemalira balina akatiba ke kamu gye buvuddeko be nali njogera n'abayimbi nababuulira akatiba ke kamu. Waliwo Nakyemalira weeyo Russia bamuyitanga Joseph Stalin yatuuza abasirikale be basajja be nga ayagala obayigiriza engeri gye bafukamu abantu n'abakuŋŋaanya ne bayimirira ne batuulaawo n'afuna enkoko nga namu n'agikongolako ebyoya. Omanye enkoko nga bwerumwa n'eddiini n'obuntu bulamu butulagira enkoko okugimanya olina kusooka gisala. Enkoko ente okugibaagako eddiba olina kusooka gisala. Naye Stalin yamaanya enkoko nga namu bweraja na bweraja n'omusayi bwe gujja bwagimanya n'agimanya yona yona n'agimalako ebyoya n'agiteekawo kabambi kakankana obulumi bwonna bwonna. Then najja empeke za kasooli n'agisuulira tapu tapu kubanga enjala egiruma enkoko negenda ng'ebujja bukasooli bwegoberera Stalin bwegoberera n'abagamba muyisi mulabe bwe bafuga abantu olina okuba nafuyiza ddala n'obamalamu kye bayita human dignity n'obamalamu okwekiririzaamu
so that bojja n'obasulira obuswazi bajja kugoberera nga gwa bataasa kibagezaako kola temugenda kikola mama wa Ssegirinya nga ndi wano temugenda kikola tebajja kikola bwe tuba weetuli Ssegirinya ne bazadde be n'abantu be n'omulambo gwe bigenda kuweebwa ekitiibwa basebo ne banyabo ndowooza nga nfundikira munzikirize baganda bange mbajjukize nti Ssegirinya kyanaku ng'atuvuddeko ne tulina chance ejja neerambula ku malaalo ga Ssegirinya ne tugama omuzira waffe awo yagalamizibwa. Tulina baganda baffe 18 Bakata Kanata Muhammad Badamulira n'abalala babulako n'amafiire bakasumba n'abalala babajja mu nnyumba zaabwe abalala babatagula ku bakyala baabwe ku bamaama baabwe ku baana baabwe akana ne kamukwasa okukwata okugulu nandi bakutwala wa ne bamutwala tebaddanga mukulabika abo be babatwala tebaddanga mukulabika paka olunaku lwaleero tuli mukaaba olunaku lwaleero nga bwe tukikoze emirundi mingi olwabo abatemuddwa naye manyi nti olunaku lumu insha Allah bana basajja bagenda kusasulira bino ebintu byonna amazima ga Katonda mukulu nyinza okubaawo nga ndinammwe nyinza obutaba nammwe naye mumekinganga sure bakisasulira mumekinganga sure bakisasula ate nja kubaawo nange mekinge sure mukisasulira musajja mmwe ebikolobero byemukoze ku bannayuganda amaziga ge mubakaabizza gonna tegafatuke ffe tumanyi nti Katonda waffe yali mulamu era olunaku lumu kijja kutuukirira mujja kukisasulira kyetulina okukola kukuliza Ssegirinya kyatugambye netugenda maaso nga tulwana netugenda maaso nga tetupoye netugenda maaso nga tetuwanise emikono nkimanyi nti waliyo banaffe bangi abalinga Ssegirinya betwesiga nene batuuka ne babeera silent nga tosobola na kumanya nti ono yali abaddeko mu parliament nti ono yali naffe bangi basirika bangi baali boogera ku social media nganda ku social media nakakasa banange ngenda bayirawo omubiri nolwayingira mu parliament temwaddamu kubalaba Ssegirinya yayingira parliament nga mulwadde Ssegirinya yatuyirawo omubiri paka olunaku olwaleero Ssegirinya tukuwa ekitiibwa muganda waffe Ssegirinya nga tanakwatibwa mujjukira tiyayogera yabyogeranga era yasigala abyogera ne bwe yali omulwadde yasigala abyogera MP bangi nnyo olwayingira mu palamenti batandika kusala ziddiiru kati mikezifuna bayagala kugula masuuti mapya kugula motoka mpya kuwasa bakazi bapya n'ebirala bifaanana bwe bityo Ssegirinya teyali bwatyo Ssegirinya mwenna abali wano nga tumuziika abasiraamu mumanyi bulungi nti omuntu baba mubanja mumala zisasula njagala omuntu omwambulire nti Ssegirinya yabbako sente z'omusolo yazibbawa okujjako ye okubateekamu ezze yewe Muhammad Ssegirinya so bingi nnyo bisobola okwogera ku Ssegirinya Ssegirinya yandagira njogera esaawa 5 naye musuubiza tisijja kulekeraawo boolyawo njana ziyisaamu naye aŋŋamba n'okuŋŋamba byobangayo akasikadde oba akaterekeka nako nkolanga ki kati munzikirize kano tekalekeka Ssegirinya okumulaba wadde mwanya yali mukwano gwange naye Ssegirinya nga njankalanya kana kasajja kale Julius Katongole aka kasajja mukalaba kanjankalanya kalinga Ssegirinya Ssegirinya nga bwapanguluka n'omuntu abimusomera ku social media nogamba te Ssegirinya akoze atya n'omukubira noga Ssegi oli MP ate bakulira oyogera booti ati bajakaliza Mr. President nembe byakambirawo omanyi olumu ng'ayogera speed nembe bagambira ate muga Ssegirinya
oli awo omulala namujjako waya nakubawo kino n'omugamba Ssegirinya nkuse era eri mutwe n'agamba n'obagamba noonyeza Ssegirinya naye noonya Ssegirinya bagamba pulezidenti akunoonya kutuka yoza naye yamanyange binsanyusa Ssegirinya oba oli awo oli ku social media kyamunoonya omutuka ate ng'ogenda omulala Ssegirinya nga nsengeka ensonga naga siiki eri mutwe bakubira n'agamba Mr. President Ssegirinya tu mufunye wuuno muleete wamuga kati sikyamunoonya oba olinamu omutwalo gumumpeere yo Ssegirinya kati be bano bakatongole abali awo nayogera ebintu kati abalabe baffe nga bagenda bikoze n'omugamba katongole ate abasajja obabwe mudde ate abasajja n'omunoonya gwayagala katta oba tonakafuna ate noolaba ku social media nga asengeka ensonga noga kagira muleka yoyo Ssegirinya waffe era Ssegirinya nga akyankalana ne banne Alex Waiswa emirira olunaku olumu omanyi noono omusoga naye yalinga Ssegirinya olunaku lumu bakyankalana ate nga bakyankalana besomera ku social media oli amusomera ku social media oli ali ku radio Ssegirinya n'amusomera n'agamba omusajja oyo n'alyoka nsomera nga ndi mulwadde tajjanga okunziika Waiswa n'agamba nakubira secretary general n'agamba ne bampita aga Mr. President Ssegirinya ate kale kwesomeddemu ate musajja mulwadde kino nga yaŋŋamba ekinene nesaba secretary general ne mugamba bano abasajja bo njaga ngenda okubasinkana nga basinkanye mu nsonga zaabwe ndi musanyufu nti Ssegirinya ne Waiswa basisinkana ne boogera ensonga zaabwe ne bagwangana mu kifuba era mwenna mwakiraba abasebunanya ne bwetunira yoyo Ssegirinya ate era yeffe ng'abooluganda mukyankalana naye ekisinga obukulu kwe kumakinga sure temukkiriza njuba kugwa obusungu buli omu bwalina ku munne mukyabwina oyo yali Ssegirinya yagadde ekyo nakyo nkyogereko kuba nalabye aba regime nga kye bafokasingako in fact ne be babadde baguze okujja wano okola effujjo baade bagenda kwekwasa ekimu Ssegirinya yatugamba bawalagana ne Waiswa kati ffe tuze kulwanagana na Waiswa ndowooza ensonga eyo nayo etegerekese bulungi basebo ne banyabo nga tuva waggulu njaga okusaba mukanange Ssegirinya buli tufiirwa abantu tubagamba bawummule mirembe Seegi kati twagala owummule mirembe nera tumanyi nti oli kumpi ne Katonda Ssegirinya lwana Ssegirinya lwana tolekerawo kulwana Ssegirinya lwana Ssegirinya lwana oli kumpi ne kanso wa Mary kwatagana n'abo bonna bakunge Ssegirinya kunga bonna be baatemula kunga kanso wa Mary kunga Hussein Kyanjo kunga Sheikh Muzata kunga Yasini Kauma n'abantu bonna abalungi be batta tumanyi bali kumpi ne Katonda Ssegirinya abantu abo bonna ensonga gituuse wa Katonda abeere mu nsonga eno bannange njagala okuva waggulu nga neebaza maama munnange tumanyi bakusoomozezza n'okusomozebwa okw'amaanyi naye tukwebaza olw'okusigala ng'otukumye ng'abaana era maama ffe tugenda kubeerawo si bya lunaku wabula bya lubeerera ku lwa Ssegirinya ne ku lw'abaana be ekisemberayo ddala basebo ne bannyabo kino kinkakatako okukyogera wano nga tuwerekera Ssegirinya bangi kummwe muli mu kwebuuza kigenda okuddako tumanyi bulungi nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kulangirira nti tulina okuzzaawo omubaka tumanyi nti Ssegirinya anakyalinze naffe tunakyalinze n'ekibiina kinakyalinze abantu bangi tetusobola kufeiringa tetusobola kulemwa kufuna muntu agenda okutuukiriza ebigendererwa bya Ssegirinya naye njagala obategeeza olwaleero nti tugenda kugoberera prosesi yaffe enjerufu n'okusingira ddala prosesi yaffe eyo egenda kuba ng'egaidingibwa maanyi g'abantu tuli people power twali people power tukyali people power era tugenda kusigala nga tuli people power muganda wange Ssegirinya lwana Ssegirinya lwana Ssegirinya lwana naffe tujja
embalire eno gy'otulese paka lazima nga tutuse ku bugendeerwa byo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Power.